ekyoto ekituufu kyekiriwa ate ekyoto ekikyamu kyekiriwa. Amina. Mu mulembe gwaffe genda ku kyoto ki? Genda ku kyoto. Ebyoto bifuuse ebyoto. Enkola y'ekyoto ya Bwakatonda. Amina. Naye ate wadde ya Bwakatonda osobola okigenda mu ate n'okikolera ebintu nga si bya Bwakatonda, gwe n'olowooza nti oli kukola enkola y'Obwakatonda. Amina. Ekyoto kyeki? Nzijukira waliwo omwaka omwebale nabuuza abantu nti ekyoto kyeki, naye njogerako ku kyoto okutopiki endala. Omuntu n'anziramu nti awo oyimiridde olwebutaali kyekyoto. Amina. Ate munjukira kubanga kye baabiga kyali tukyaliye kiri. Naye njagala kwogera ku nkola y'ekyoto. Muwulidde nnyo abantu bagamba banageze saawa ziweze kumenya ngenda ku kyoto kyeki. Omuntu alembisa adduka agenda ku kyoto. Nobalanga ekyoto kyakku ebyoto bingi. Nze nzikiriza singa ebyoto bino byali kukola Mukama kyayagala, singa Uganda yakyuka, kubanga ebyoto byo gyebiri. Banange Uganda ng'erina ebyoto. Naye ekyoto ekituufu kyekiriwa? Njagala kubuulira nti mu ndagaano empya, tambula nange bulungi, era ndimusomesa siri mubuulizi, ekyoto ekituufu mu ndagaano empya kitudde mu mutima gwo. Amugenda kaddamu. Ekyoto ekituufu eky'Obwakatonda mu ndagaano empya eya Yesu Kristo gye tulimu kitudde mu mutima gwo, nga tekinatuula mu kifo kindi nekindi, kisooka kutuula mu mutima gwo. Kati ekyoto ekyo bwe kibanga tekinatuula mu mutima gwo, ne bw'onoozunga simanyi ngenda kyoto kya kindi nekindi, oba ozunga mu hoteera, kubanga ekyoto ekituufu kisooka kutuula mu mutima gwo nga tekinatuula ntinda, tekinatuula kiwatule oba bweyogerere oba namugongo oba wano mukono. Ekyoto ekituufu kisooka kutuula mu mutima gwo. Eyo pointi emu njagala okitegeere. Amina. The first altar, or a genuine altar in accordance with the New Testament dispensation, is an altar that is seated in the heart of a believer, not in a geographical location of godliness XYZ. No. Before that XYZ located altar to have impact in your life, the altar in your heart must be speaking impact in order for you to have impact in a geographical location. Ekyo genda kiruma, sigenda kiruma. Kakitegeeza nti ekyoto mu mutima gwo ekibanga tekinatuulayo bulungi, ne bw'onoozunga ebyoto 10 ojja kusigala nga bw'oli kabe kasinje obeera bw'oli bubi n'okusinga bw'ogenziri. Amen. Eyo pointi eyo njagala okitegeere. Kati genda nange mu Kuva 20. Tambula nange okuva 2:24. Mukama n'agamba nti ku nsi onoonzimbiranga ekyoto abulira abakkiriza, naye n'agamba ku kyoto ekyo wanaabangawo saddaaka ziwamanga. Esooka saddaaka enjokye, eyokubiri saddaaka y'emirembe, peace offering. Kati muno nzijjamu ki? Tambula nange mpolampola. Pointi emu kyenzijjamu nti ebyoto bya Bwakatonda, kubanga ye mwenyini yagambye nti onoonzimbiranga ekyoto. Ekyoto si kibi. Amina. Pointi eyokubiri nti olina kubanga ekyoto ky'oliko kirina emirembe, waliwo saddaaka y'emirembe. Kati ebyoto by'omulembe gwaffe bingi by'ogendamu byabukyayi. Amina. Osanga oli akoze ekyoto ali kusabira abamuloga baffe. Amina. Ali kusabira kindi lwaki amulwanyisa okuweereza, nze ngenda mukukumira ekyoto oyo. Kati ekyo ekyoto si kya Bwakatonda, kubanga ekyoto ekiri mu Mukama waffe kibaamu emirembe, esaddaaka y'emirembe. Duka. Amina. Ebyoto ebingi omanyi bwe bitandika, omuvubuka ayinise mu kuweereza, anaguddeko kamu ayinisizamu omukono omuntu n'agwa n'agamba nze ngenda kukola ekyoto kyange. There is no peace in such an altar. Temuli mirembe mu kyoto kyange ye, kubanga Bayibuli esomeseza bulungi nti ekyoto kinaabangako saddaaka ey'emirembe. Kiri mu Bayibuli yo? Kati awo muvuddewo. Ekyokubiri osobola oliriwo n'olumalayo.
kubanga tewali muntu ayinza okusimba omusingi omulala wabula obwazimbibwa oba obwazimbibwa nga ye Kristo Yesu. Kulya kyeŋŋamba kati oli bwagamba nti Katonda w'ekyoto kyaffe wanjawulo ne Katonda w'ekyoto kyaffe oli kutabula ebyoto ng'ate Bayibuli tugamba Abakolinso ekisooka 3:11 nti tewali musingi mulala gwonna gwe tusimbako okuggyako omusingi gwa Kristo Yesu. Aba abuulira mazima. Kaakati olaba obulimba bikula Bayibuli Abakolinso ekisooka 3:11 tugonjole ensonga eyo. Ekyoto ekituufu kibaako emirembe. Ekyoto ekituufu Mukama y'aba akiragidde kitandike. Mukama yebaze. Ekyoto ekituufu kiteekayo saddaaka enjokye. Saddaaka enjokye ye saddaaka y'okukyusibwa mu ndeeri n'ofuuka nga Kristo, n'okula mu bugumiikiriza, n'okula mu kwagala, n'okula mu kigambo, n'okula mu kwagala obwakabaka bwa Mukama. Eyo ye saddaaka enjokye. Bayibuli gyeyogerako okuva 2:24 nti ekyoto kye munanzimbiranga Mukama bw'atyo bw'ayogedde kinaabangako saddaaka enjokye, kinaabangako saddaaka ey'emirembe. Amiina. Kati mulokole beera shaamu. Omanyi lwaki tuwaba? Tetusoma byawandiikibwa. Ensonga lwaki Yesu n'abaddamu 2:29 Matayo n'abagamba naye mmwe Basaddukaayo mmwe Bafalisaayo nze mbasaasira. Muwaba lwakuba temumanyi ebyawandiikibwa newankubadde maanyi agabirimu temubimanyi. Yensonga lwaki muwaba. You err, not knowing the scriptures, neither the power thereof. Why? Even as today we err, not knowing the scriptures, let alone the power in the scriptures. Because there's having a mental knowledge of scriptures. There's also having a revelational encounter with the scriptures in your inner mind. Because the Bible is very clear that all scripture is breathed by the Spirit of God and is profitable for correction, for exhortation, for rebuke, that a man of God may be accurate in all things. That's what the Bible declares. I think in 2 Timothy 3:16, we don't have to go there. Amina. Kagenda kukikyusa kyendogera. Amina. Katonda gwe tuweereza bw'oba oyagala kutegeera endogozi y'ensonga lwaki yatuwa ekigambo kye. Ekigambo kya nnabbi wo tekijja kusukuluma kigambo kya Mukama ky'awandiise. Njagala otegeere bulungi. Waliwo oli ate n'akugamba nti kakati gwe akozishikama gwe nkozi kuyimirira. Ndaba mu nsi y'omwoyo. Ndaba 1992 March 22nd wazaalibwa ye. That's my birthday. Kaakati ekirala kyenda buli omusajja gw'olina wamuwasa mu kanisa yakwanjula oyo talina kuba mwami wo. Kati awo oba okozanyira ekigambo kya Mukama kuba Yesu mwennyini yagamba nti n'olw'ensonga eyo Matayo 19 omwami n'omukyala banaavanga ku gye bazaalibwa ne bakwatagana ne mukyala bo bane omwami ne bafuuka omumiryo. Kati bwe muba mumaze okuyitamu eyo process kiba kiwedde oba omwagala oba tukyamwagala kiba kiwedde. Kati nabbe n'avaayo kitegeezaako okulaga nti teri muntu alina amafuta agasobola okukyusa amazima ga kyawandiika. Nti onooba onkoledde ekyoto ky'ekijja alikwanga b'endagaano enkadde tojja kukozesa mayinja g'otemyetemye n'enkondo. Njagala amayinja orange ngenda kukula kyekitegeeza. Kitegeeza nti toteekawo nkolayo. Yesu akiikirira ekiina kati waba agambye enkolera ekyoto okukiika tetolekamaze etadekema kati owoleesa enkolayo. Kika obadde yakigamba bw'oba ononkolera ekyoto ekyekiina tojja gikyusa na mikono gyo. Soma Bayibuli 2:5. Bayibuli egambye tayambwa bwe munanzimbiranga ekyoto eky'amayinja
temunzimbiranga n'amayinja mayooyoti kubanga ekyuma bwe kirikwangako kigafuula akatasalira kyoto kyange eri egambo eki oba 25 yakuwa etya era bw'olikolera ekyoto ekyamayinja nokizimbyanga mayinja agatemebwa ekyo bibadde noonya omama lwakuba asikatiddemu awo olutawooma bulungi tozimbisanga jjinja eritemeddwa olwo oluganda lwanguko olwono bagambye bikalo byemuko naye nga mukama tagezaako okugamba nti ejjinja eryo bw'abanga ye kristo tambula nange mpolampola tomugattako bibyo tomujjako ate tomugattako ekyoto kirina okuba nga kitudde ku kristo yesu kubanga bayibuli egamba nti kristo yejjinja ye lwazi waffe oliro nalwo ngenda lugulamu ogulwaka amina ono abadde alina kyagala otugambe ekirala tugambisa tuyige amateeka g'ebyoto nga gavaawa mu ggulu nga ki kati owulira akateeka oyo waliwo ne nabbi yakibirwa wenenyeza oba tewenenyeza kwegamba yafuuse musonyiwa w'ebiri wano asistanti yesu